omulimu gw'omusajja kyambadde omulimu gw'omusajja oversight strategic thinking amaka gano bw'ogatunulira mu myaka 5 galiwa. That is our role. Kati nze okudda awo ndowooze ku butungulu mba nyingidde operations kwe kuva clashing ewaka because nze sifumba mu ffumbiro, simanyi butungulu beetaaga bumeka, simanyi nnyaanya beetaaga mmeka. Ontegera bulungi okukuvuga ne ngenda naawe mu katale nja kuvuga era ntuule mu mmotoka nkulindodde because that is operation. Seno gwe Kati nze bwe ntandika ogamba nti tugende nze nkusinga okunegotiatinga mba nyingiridde lwolo yoli. Buli omu nze nabagamba even relationships are business transactions. Era omuntu gw'owasa is the biggest financial decision you'll ever make. Abamu batomera na kazi wange tategera sente tategera business yaliwo kudiibuuda. You made that decision, you're going to get the deficits. Gwe ng'omuntu. Kati gwe bw'ogamba mbu ogenda kwenyigira mu bintu ebiri operation ate ng'oli musajja gwe weeweebuula. Otandika n'ogamba naye ebifinga batuwadde 5 ate nyama nalabye nnyingi. Obwongo bugenze mu operation. Kati kale walawe nyama ennyingi ne bakuwa akafika mulyako. Kati wulira gwe buli bwogenda mu operation naturally omukyala atandika okufuna oversight ye n'afuuka wa strategy. We can never be in the same. Era omukazi kasitalaba nga tewaliiwo leadership bukulembeze bumala aswitchinga ffenna tulinamu ekirungo kya masculine and feminine muffe. Kati ye kasitalaba nga gwe giyazo ziganyi nga yaswitchinga. Ngatango gamune Moses lero ndozera ku listeno yongerako kino ngenda sente njazikuwa ne kino okindeetere kwezo zolina. Now she's offering leadership. Kati goga nze ngenda nembyegulira tomanyi manipulation kati bakuswitchi nze goli mu operation. Onzika bakugambye tusalireko ku butungulu awo. Anti oyingira olwoyingira omusajja yenna ekikufuula omusajja ne kikufuula taata. The biggest thing you have is mystery. Mukyala wateeka okuzuuka nga tamanyi kyozzaako. Omwana nakugaa nti tusalire ku butungulu awo. Anti gwe obugula mu katale. Gw'omanyi ne faaji mbu faaji tumusalirewo nga zino tetunazissa mu firiji. Faaji gwe tewatusooka okulya wano. N'agamba zisale. Kyenkulaga kye kino abasajja tuddeyo ku rozi ze tulina okukola ffe ffe. Tibebisala ku butungulu. Kiri bwe kiti gwe kasita otandika okuyingirira okugula obutungulu bagenda kusaza obutungulu. Era ojja kuba oli awo bagambe bebi tukubire ku juice ono nga bwenkola. Anti wayingira operations. Death at a funeral. Okitegedde wayingira operations ebyo ebintu byabwe. Kwata sente mugambe nti omwezi guno ziizo kukola birala. Ne waliwo abantu abatane sente buli wiiki. Sente bazijjawo. Buli wiiki waliwo n'abateekawo akameeza. Sente z'akameeza. Bya kipumba. Nina kyali wange ayombera akameeza. Omukazi mungu omutwalo gumu. Muga boss. Omutwalo. Akameeza ne kafuuka akameeza. Actually sina kameeza wange. Yenkola nkadde. Akameeza kabeerangawo mu biro. Bakitaffe baagendanga okulwana nga tebali shwalo banadda. N'alekawo sente zino kameeza nti bwemba siriiwo this is the emergency fund to run the home. Ontegera bulungi? Era baagendanga okulwana ne bamalayo ebbanga eryo akameeza kano maama yakakwatangako mpola. Era ng'akugamba genda mu kisenge kyaffe ku kameeza awo ojjako siringi 5 si 10 mmeka 5 because abalirira ddi olirwana dda because she was a housewife. Now today tulina models ezikuwa kye bayita emergency fund, tulina bank accounts, tulina mobile money, tulina frames eza financial discipline at the different layers. Naye abasiru bakyali ku kameeza.
abasiru biki byogenda okugula ewaka wano because this was an emergency fund tetwalina masimu kati osobola okunkubira essimu n'oŋŋamba nti mwami tufunyewo obuzibu ewaka nti buzibu ki mwana abadde azannya najja kubira Brian mvuge ku boda mutwale mu ddwaliro tolina kaadi ya insurance ye insurance pa ana mu emitwalo 6 mutwale ku ddwaliro bamujjanjabe nze sigenda paka kuva nze siri musawo okitegedde kyakubiri tewali kye mwagala kulya waka kye mutashopingirawo buli kimu bamwakigula ne waliwo family zikyagula padde kyenkulaga kyekino kali bagula wa lunaku genda ogulayo half kyenkulaga kyekino naye bali abakyagula half financial literacy mu ggwanga lyaffe eri wansi ate kyakubiri abasajja abamu bawulira nti basajja with the Kameza model nafugira okwo omukazi waganye jjo genda kakasa ku makya kati mu kifo ky'okuteekawo emitwalo 2 n'ateekawo 3-5 n'afuluma nakugamba nti ekuwa akameeza ate munaye wagigaanidde sijje badde ogenze obadde ogenzeewa zati mangu ago the idea is abasajja are we using our power to abuse the other gender oba we know our power because waliwo abasajja abatamanyi buyinza bwabwe nga basajja nenga waali alina emyaka 4 egi nenga tamanyi buyinza bwe ng'omusajja bukolawo era bukomawa omusajja alina obuyinza tabeera buli kaseera awo ng'abogoka muveewawo power is played ebeera nga amyuba ekyuka nkugambye ekyasinga ng'okutiisa ku kitammwe nti mwali temumanyi kyazzaako titata ku Sunday ng'okwo musuubira agenda kulya nammwe lanchi ne muva ku kyaki ne mutuuka n'akwata ddaala ye n'afuluma n'ayitamu mugenda kulya kyamisana n'akomawo ku ssaawa 10 n'ali obunyeebwa ate n'atasaba mmere banyaffe baafugira ku bunkenke nali njogera n'omukulu omu n'angamba kyamago manyi lwaki omulembe gwammwe gwonooneseko nze nedda n'angamba mulina omukazi omu n'angamba ekitonde kyonna ekikyala kyatondebwa kirina okukompiitinga nti omukyala bw'abeera awo ng'ali yekka nga talina gwavuganya naye talina gwabiisanya naye naturally atandika okunoonya engeri gy'abiisanya ne bbaawe kati n'atandika okukabya akayire gombe bannange tunaalya ku mmere endeeta kati gwe otandika okuyombera awo naye nti bwe yamanyanga nti nakirijja nnyiizizza ngenda genda ewa Mariya yabalansinganga kati omulembe gwa leero tebakyayagala kubeera nti kwegamba wamuwasa yagamba you can always come and relax if she's this just come and rest kati societal behaviors zetulina ezo ezikyuse as men we tuba tunavigating obulamu bwaffe ng'abasajja do we know how to navigate such challenges and changes ezo tuzimanyi oba tukyali ku kintu kikwate nze musajja wano no so nga tuwunzika all in all what Andrew Chamagero is saying my saying is efuga biteryetaagisa beera waggulu eno oyiseewo batya oversight strategic level gwe wooba obeera ebisigadde bijja falling in place kati nze kankutegeeze efuga bbi kye bayita patriarchy it comes in moderation kiba kya kigero terijja lyonna nze ndi musajja muganda era natendekebwa nti mukyala wange bw'atuuka mu nsonga ze muwa akabanga kati ate awo nze siba wafuga bbi era bw'angamba munnange ndi mu mbeera yamugamba itsoke era mmanya nti wano agenda kubeera munafu agenda kuba ne moods ezitategeerekeka era expectations zange zibeera balanced nti bwe nkomawo omanyi abasajja ekisinga otuyombesa ewaka n'abakyala mmere na Julayina bintu bibiri byokka era kitange yaŋŋamba Sebowa
nti bw'obanga odda ewaka funawo awantu w'oli ekintu toddanga wakanga olubuto temuli kyakulya empty stomach because food will be used against you otuuke wakasaawa nnyo ez'ekiro ng'omukazi akuma asigire ali kaveera bw'ati akatonyeza n'omubuuza ki ekigenda mu maaso tugenda kufumba ku nnyeza ekiro nnyeza akiro n'omubuuza mwasibye mukola ki nange enkomyewo leetimu kookya nno nnyeza akiro kati enjala gy'olina n'obusungu bw'olina toyinza butamukuba naye bw'oba ova eno nga waliddeko n'oyita awa Rolex n'olya Rolex yo ne bw'oddayo ewaka kunnya ng'akuma akaveera ogamba tewali tabu ng'ogenda weenabira nga weebaka ate nga wateekawo amateeka bwe neebaka tebanzuukusa okuggyako nga waliwo afa kati eryo lyefuga bbirize but in moderation to protect you from the chaos of domestic violence bwe neebaka tebanzuukusa kati nkomyewo ssaawa nnyo gwe okuma kaveera sigenda kukayanya nze nnamuli Rolex lyange nga naaba nga neebaka onaaba bw'oyimba n'obuyimba ayi bene muli mumeefuga n'omala okunaaba ne weebaka kubanga ye yategese nti emmere is going to be the entry point mu busungu bw'alina olwanye n'ensi ng'omusajja it is very wrong to come back home and you fight with a woman again singa abakyala ekyo bakitegeera bannange teri kintu kisinga kuwa mirembe nga mukyala akusanyukira ng'okomyewo naye odde wakanga omukazi atunulanga kugamba gwe babbye akalulu obusungu obwo bwabeera kati ate ne beerabira nti ekyo kyennyini kye batuyisaamu bali kye bakozesa okutugyawo ewaka omukyalo okumawo nga yanyize katobaira kyamunyiiziza kati nze mbuuza bibuuzo kubuuzo wayo oli bulungi nga attitude nkulaba olina obusongo nina ebizibu byange kale tusobola obyogerako nedda byange nodda mbibyo nga ngenda naaba jjukira nkomyewo ndidde onaaba bw'oyimba wangala wangala ayi katonda kumakabaka ng'omala bulungi nnyo ng'ofukamira ng'osaba mu ddiini gy'okkiririzaamu nga weebaka teri kisinga kuwa tulo nga musajja akomyewo waka n'amala okunaabako ng'alinamu akamere akatono ke yalidde mu lubuto weebaka bulungi nze kankusese emabegako eri nga twakeeraba ne Linda oyo namugambanga bambi nkolera ku juice njaga nnyo okunywa juice ali sugar free naye nga ndaba kimutawaanya leero akikola luli n'akiraba era akikola ne ngamba naye nkoze ntya nengula bboto eno 1 lita nayina ka restaurant awo entinda nga wempita ne banteeramu half bottle nentandika okudda ne half bottle era nga bwentuuka nga neekubira essimu Anna leero ate kano watabuddemu tangerine tempisa bulungi naye ewoomeddemu ekale ntuuse ewakabeera bulungi nenzijako nengenda nenaaba nemmala okunaaba nenzija nentuula ku mmeeza awo nenfuna giraasi nenneeyiramu kajuyisi kangaawo kati ye n'aleeta emmere nendeeta kajuyisi tamanyi gye kakoze eki yekavudde nakikolera weekses buli lwe nadda nga juyisi nzija waliwo omulala ono gwenze naye nga bangamba oyo alabika yayonoonese nnyo ono happy to today the dynamics engeri gy'okiruka yanjawulo abasajja baaba no otegedde bulungi